nsonga eyo Kyadondo West Kyadondo East MP Modern Kunyinyi Council. Yes. Council Modern Kunyinyi nsoma yagirese nagiremerako. Naye tulina abantu baffe naye Juli n'abantu abali Egypt, Misiri, abali India, Musinyi ogenda okukola ebintu si musango. Naye ensendera zo zikwata zitya abantu banyanya Mukunyinyi naye nnyumiza kusima simufuna ambulance nga zitambula naye songa gagitembeeta simufunye naye nga mwabali wano Hon Joyce Bagala Joyce ntwatwa tutunulire eggwanga lyayituyambi tutya muli mu parliament mwiza mutya kuba bino kyenjogerako buli muntu alina omuntu yagenda okukola kutali musango ekiva parliament twali mirimu n'okuba nti olumu ogenda ensolo zitukubugatekata tebigatta nti abanayekamininde zekawulala femu sente enzungu zikulisa mwezawo zeyongera kanya tukyogere nga basajja bakulu Joyce abakazi obajjemu basajja bakulu ne Joyce mukazi mukulu turamuteeka mu nnyo kamwokya Uganda ya Gavumenti yanikoze wambadde mu parliament ndabye minisita agamba kati ekirungi this time around gavumenti ekkiriza nti waliwo abantu b'Uganda abaagwa tafuna bawone 18 nemwongera kuwamu ekirungi najoina stamp yambali naye akoze bulungi awo akkiriza ensonga naye ekirese ekintaka kulimu prime minister agamba mukume ku baana bonna basoma IT tali musango ne bagenda eri ne bajjuza ne baleta akanyambere basoma IT n'abeerina IT kana baleta akanyambere ge kati era ne baga nti abaana bannayuganda abo bayekera ensi ya Myanmar gavumenti egamba nti bannayuganda bali eri bali mu kuyekera gavumenti ya Myanmar ye muwadde agamba nti bannayuganda bagenda ebi tebagomba bayekera kuze ekyo kibiwala n'abagomba bayekera information ne batuwamuawo kati ebintu biri bibiri ona tuba tuliya minisita agamba nti abange konsola waffe owe Myanmar yasaba ssente ayoleganye ne gavumenti yeeri eye Myanmar basobole okutaba bannayuganda abaliyo n'essente bazimuwa tayibonaga no akola mutaasiza tayiwa gonza era ayina mutaasa kati ensonga ziri 3 lumogyemu kyona ekikumi n'ebisatu abawuliza ewamu waliyo abantu ababula Joyce wamu nesoko mu byenjogedde eggwanga litanzanze tunuddeki era abalwanyi baffe abalwana mu Ssematalo bamanyiye abaddugavu abasooka mwalimu ne jjajja wange Matano jjajja bamuyitanga Mabirizi yagenda Bama era n'abantu bangi nnyo boogera ku nsi twagadde okwogera ku bantu baffe nga CBS lwaki ntandikidde tubayamba abantu bategeere nti abantu baffe baali bagendayo dda bannayuganda ekyomukisa omulungi nti ndi ku kakiiko ka Foreign Affairs Committee ensonga eno si gwe guno omulundi ogusoose okugiwulira mulimba oyo minisita twali twamuteeka dda ku bizibu lw'abantu abo abagenda mu Bama basooka ne balowooza nti ffe twali tetumanyi abali ku kakiiko Foreign Affairs kyayogedde ekituufu nti bwe twamala okuteesa mu kakiiko era ripooti ndoza emu bagitaddeyo leero eyali ambasada waffe oba akyaliyo Kuala Lumpur kubanga embasi ya Uganda eri okumpi n'eyo ensi eri Kuala Lumpur mu Indonesia kati okuva mu Indonesia ogenda Myanmar oyinza okuba wetaaga 7 hours of flight ng'ate oli mu 777 wala nnyo ekyenkanidde awo naye yali asabye kyekiri ekyennyonyi kyayogeddeko oli yasaba nti bamuwe ssente si nnyonyi kubanga essente ze yeetaaga yali azeetaaga ne bamuyita defense attache owa Uganda bagende bateese ne gavumenti ya Myanmar ate bakkirize bateese n'abayeekera
bali basooka okubawa abantu baabwe ng'ebintu biwanvu. Kakati bannayuganda abagenda mu nsi oli kyagambye nti bannayuganda bagenda ne begatta ku bayeekera, kyendowooza nti takyogedde mu bwesimbu. Bannayuganda abo tebaava wano nga bagenze mu buyeekera, baava wano nga bo banoonya mirimu, kukola mirimu. Ebintu biri yes, gwe ne Joyce mirimu parliament abannayuganda bali mu yeekera bawambibwa bayeekera. Ako kennyini kendiko nti bannayuganda abo tebaava wano nga bagenze babeere n'abayeekera bali baba beegatteko. Bo bagenda nga bagamba information ffe gye tulina nga bagamba nti eri waliyo emirimu egya kompyuta, ndowooza omuntu kyayinza okutegeera amangu okusinga ekigambo IT, ne babakuŋŋaanya ne babatwala. Bo tebamanyi nti bano be bayeekera oba bano be ba gavumenti. Balabirawo basajja battu n'abakazi battu nga bali ku sayidi eriko abayeekera nga tebakyavaayo. Mu bumpimpi olwo ne bafuuka bawambe. Bwe bafuuka abawambe, gavumenti ya Uganda etegeezebwa. Yalwawo nnyo okukola reaction, yalwawo ebimu bisobola kubyogera responsibility gye tuteekinga ng'ababaka, byonna tosobola kubyogera, naye byensobola okwogerako nti information bwe yajja mu kakiiko ne tugaa nti bannange abantu baffe tebasobola kubeera eyo bubeezi nga Uganda tekoze eki, tefuddeeyo, era sente ne zibeera appropriated ate ne bagaana okuziwaayo, naye nga parliament yo yazisalawo nti baziweeyo, ate ne government Minister of Finance negaana okuziwaayo okugenda okutaasa abantu abo abali mu nsi eyo Myanmar. Abantu abo bawambe buwambi. Minisita kyagambye nti nno balwanyisa gavumenti ya Myanmar takyogedde mu mutima mulungi, kubanga ekyo twakibuuza dda n'agamba nti naye akkiriza bawambe. Kati newuumiza omu agamba nti bayeekera gavumenti, tekisoboka ekyo sikkiriziganya nakyo nti abayeekera babawamba. Kyekituufu kubanga information gye twafuna omu agamba ku simu zino, omu agamba mukome ku baana bammwe, ku simu zino information gye twafuna bagiyita batya neya WhatsApp audio communication, nga bagiweereza omu ku babaka ng'abane mutuyambe tuli eno baatuwamba. Kakati abagendayo nga bakkiriziganyiza nti bagenze kwegattako ate tebayinza kubanga baweereza obubaka obw'abaatuwamba. Kakati minisita kyagambye, prime minister, nti abantu tubakomeko okugenda mu nsi kunoonya emirimu. Ekibuuzo kiri nti wo wano weegiri tulyoke tubakomeko, kubanga University y'e Makerere buli lufulumya, buli graduation efulumya 340. University ekyo emu Mukono naye efulumya, Nkumba efulumya, ne universities endala zifulumya. Kati ogenda okwesanga nga waliwo abafulumye abagraduatinze bokka abalina degree abali 10,000. Bw'okikubyamu emyaka 5 ojja kufuna abantu kumpi 5,000 tugende ne kyamuwada nga bafulumye. Tugende ne kyamuwada, tugende ne n'olwekyo nze prime minister kyayogedde nti tubakomeko. Kaakati okubakomako gavumenti buvunaanyizibwa bwayo okuteeka wano emirimu. Bali olwo bajja kwekomako bokka nga tebagenda. Kino kye mulaba kye tutera okulwanira nti ebintu ebimu bisigale nga bya bannayuganda okugeza emmwanyi ezo zireeta emirimu mingi nnyo. Kankuwa ekyokulabirako kya Wamala Growers nga teyina gwetawa mulimu ewo okuva ku senior accountant oyo manye yasoma okubala ebitabo, newa abavuzi b'emmotoka, newa abakomerera emmwanyi n'abasembayo bonna. Kati abantu bandibadde tebagenda kubanga emirimu giri wano. Kati eyo sekita bwe bagitta, era twebaza nnyo Obwakabaka nti bwate bugizuukusa abantu basobole okufuna ki emirimu. Kakati gwe tojja kwogera ku mirimu nga togitaddeewo ate noga tebagenda oginoonya, kati bakole ki wano? Kati abaana baffe bali abagenda okunoonya emirimu bandibadde babatwala nga bazira nti mu buzibu bwonna baasalawo, tewali yabawa tiketi, baasalawo nakatugende tunoonye emirimu. Jjukira kino Medi, buli mukozi yenna gw'olaba agenze ebweru wa Uganda ng'ayitidde mu gurupu ebyo by'omulaba bamuggyako $3. Buli gw'olaba ennyonyi ezo z'olaba ezijjudde $3 zisigala mu gavumenti ya Uganda. Kakati toyinza kuŋŋamba nti mubaliddeko ne ssente ate temwagala bagende.
kigendererwa kya gavumenti bagende bo beekolere ssente. Waliwo n'ekintu ekijja ekirala meti, baagala buli ssente bw'oba wagendera mu gurupu ng'ate bakusasulira mu gurupu, kati bagita company that company basobole okugijjako omusolo ku buli muntu yenna agenze, baba bamanyi ssente mmeka ze bamusasula. Ekyo bakireeta very soon. N'olwekyo abaana bano twandibadde tetubeera basaasizi gye bali, tubuuze tubakole tutya, kyekibuuzo ndooza kye twandibadde tuddiramu wano. Kati Prime Minister Maama Nabbanja simanyi oba ayinayo abaana naye ndowooza ayinza okuba nga balina. Ewaffe tusinaba kumufunayo, era singa namufunayo nandibadde namwogerako dda. Naye bano katubeere nga tebava Mityana, bava wano bannayuganda. Ate njagala nkubulire Medi nakino okitegeera ti abaana abo abasinga okugenda ku kyalo ku kyeyo 90% bava wano mu Buganda, balina emiziro 90% bava wano ewaffe. Kakati olina okubuuza abaffe be bakozi obulungi bokka eri be beetaagayo oba be babonaabona ennyo wano ne baba tugende tusale buli magezi. N'olwekyo Medi Prime Minister asaana yedde nako ku byayogedde, nzikiriziganya ne Honorable Muwada, abantu baffe babawamba, era gavumenti ya Uganda erina okukola buli kimu kubanga baba bagironda ekyekirayira. President bw'aba alayira ekyo kyekimu ku byalayira, okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe saabali mu Uganda bokka n'abo abali eweeru. Kati kigaziyeeko n'olwekyo egazeeko n'abalogana bole bakaya ne Dubai balajana gwoli kakiiko ka Foreign Affairs. Muyambi mutya bannayuganda? Nagenda mbasanga e Dubai buli wamu, ne mbasanga eyo Abu Dhabi, n'ogenda e Cairo, n'ogenda Algiers, Algeria. Ati no Cairo ate bwe kye bakola nakyo kibi nnyo. Be Cairo bw'ogenda bo tebakuganda naye tebakubuulira nti oba ojja kubeerawo oba onoobeerawo, kyokka ate tebakukkiriza kulinnya nnyonyi kuvaayo. Kati obeeraawo ng'olina kunoonya ngeri ki gy'okola obeewo. Osanga omuntu ng'abadde Egypt emyaka 10 ng'aga nti nandizeeyo ewaffe, naye toyina ngeri gy'olinnyawo kuba passport baba bagisigaza. Ekyokubiri, toyina visa yo ya expiringa, okuyitawo wali nga expiring ale nagwo musango. Kati kyokola Alexandria naddala gye basinga okubeera. So goyina ku ddoboozi kuleta balumu bamuwada bakuyambe baloye bakuyambe. Kakati ekyo kizibu. Lwaki njogera ebyo? Ndi ku kakiiko akakola ku nsonga ezo, mmanyi bulungi ekigenda mu maaso. Twagenda Abu Dhabi, nafuna omukisa nze ku kakiiko akagenda nange naliko, netugenda Abu Dhabi tusanga abaana abawala abalungi bakaalaala baliyo eyo, tasobola kuvaayo, tasobola kudda, naye ng'ali eyo. Abategeera ndowooza bantegedde. Nabasanga mu nnyumba emu we bali nga balina ennamba emu gye boogererako. Kakati ku kifuba kati gwe bojja oganamba eri namba 3 ng'oyo batwala. Kati ebizibu ebyo twagenda nti kyensooka okigamba batayagala bantu bagenda ekole emirimu mu Uganda. Bweba tesobola ekyo esala amagezi tukole bilateral agreements n'abantu ensi ze bakoleramu ddala nga Saudi Arabia, nga United Arab Emirates. Omanyi tetulina agreement na United Arab Emirates ku bakozi, kyokka ate abantu baffe gye basinga okulaga kyokula babonaabonerayo. N'olwekyo bakole bilateral agreements, abantu bagende nga bali protected. Kati nga bwolaba abantu abava mu Indonesia bo bwe bagenda mu nsi eri bali basooka kukola bilateral agreements ekkiriza bakola batya, basasula batya, era bwe bafuna ebizibu bayambibwa batya. Edakika zirimu ng'ebaliimi tebagenda kukola. Prime Minister agambye nti waliwo baatwala abakugu b'omu East Africa, babatwala basuubiza bagenda kukola, batuuke ne bayingiza amagi. As mercenary company ewandiisa n'abantu ngenda okufuna mirimu etuuka eri ne bafuka mercenary.
kati mu ntalo bannayuganda bakulembera mu front kati ebintu MP. Yes. Kakati Medi nzikiriza nga ntandikirawo mu kubaganya ebirowoozo kuno okutegeeza bannayuganda yonna gye bali nti bali ku lwabo era tuli ku lwaffe nga bannayuganda. Era nzikiriza bannayuganda mbategeeza nti gavumenti ekirungi eyogedde biri ku Hansard biri ku bwino wa palamenti. Ekiwandiiko kisomeddwa minisita ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga. Bw'abadde akimaliriza n'ategeeza nti tewali nteekateeka yonna eyinza kuyamba kuggyayo bantu abo nga yeesigamye ku mbeera nti kakati ffe mwagala tukole tutya, abantu bagenda tebatubuulidde tebalina biwandiiko, ng'amaliriza naga tewali ngeri yakubayamba. Kakati munnayuganda asaana akimanye kuba ge mazima nti obonaabonera e Uganda n'obonaabona n'ebweru wa Uganda, owambibwa ng'oli mu Uganda n'owambibwa n'ebweru wa Uganda. So ate nga gavumenti yo si neeteefuteefu kubaako kyekola. Bino mwami kansulu byayogeddeko gavumenti ekole bweti ne bweti egira ebikola nga bannayuganda bebezzaamu amaanyi okugijjako tugende mu eri yakyagulanyi enaasobola okubayambako kubanga mujjukira emabegaawo abaali mu Middle East ffe twawayo ne ssente ng'abannuubu abaana baffe abali stranded bakole ki bakomewo kubanga twategeera nti bannayuganda bannaffe bafuna obuzibu bafuna okusoomoozebwa ne bw'aba agenze nga totegedde naye bwebuuza n'ogamba agenda atya nga totegedde ng'ayise wano ku airport ku immigration ayitawo atya nga temutegedde kitegeeza era obeera otegedde okiwuliriza. N'olwekyo ensonga eyo etandika etya mu palamenti bano nga bagikolako mu kakiiko tebanaba kuleeta za lipoota. Njagala kwebaza minisita waffe ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga Muwaddanku nnyingi yaleeta ensonga eyo n'aga nti eno ensonga ya bwangu abaaye mujje mutunnyonnyole. Kansulu mwayogedde bulungi ali kakiiko newankubadde nga babadde bakimanyi baali baasirika. Waliwo ensonga ezitegeerekekamu bwabadde boogera ndabyawo nga sipiika agamba banna ebintu bino birimu ensonga z'enkolagana eya Uganda n'amawanga amalala twandibadde tubikwata mu ngeri kakati Muwadda wandibadde oyogeraganya mpola mpola ne minisita. Ebintu ebikwatagana ku bannayuganda tebyetaaga kwogera mpola mpola. Waliwo bimusobola okuhandulinga bwe mutyo obadde obuuza nti mulimu ab'emityana mulimu ab'eno lisiti weeri naye lisiti eyo tukkaanyiza tejja kuweewayo mpola olw'okuba nti bali baawambibwa bali mu buwambe. Singa lisiti efuuka eyogerwa mu lujjudde oba oli awo obulamu bwabwe buyinza okubeera mu matigga naye nga lisiti weeri. Kakati abantu aboogerwako basukka mu bina naye minisita bwazze okuddamu ku kintu ekyaleetebwa Muwaddanku nnyingi akkiriza nti kituufu waliwo bannayuganda abali stranded oba ababuliddwako eka ne mu kibira abali mu mawanga nga India, abali mu mawanga nga Misiri ye Egypt, abali mu mawanga nga Myanmar. Kakati ensonga ya Myanmar yanjawulo nnyo. Minisita bwazze annyonnyodde n'aga nti omanyi waliwo website omutimbagano bawandiika abantu okufuna emirimu abalina obukugu mu tekinologiya. Kakati abaana baffe bangi nnyo basomye tekinologiya era nabo bwe balaba nti emirimu wano tegiriiwo ne bagamba nti ate oba ndabye ewantu gye bawandiika omulimu nga gwa tekinologiya nga baana baffe bagenda nti bwe batuuka eyo beesanga bwesanze nga bali mu mikono egyabayeekera. Kakati kiri Ssaabaminisita kyabadde ayogerako jjukira Ssaabaminisita mu palamenti azze kikeerezimu era naye bwazze n'agamba simanyi minisita wa foreign affairs byabannyonnyodde kubanga ntuuse amaze okukola ki okwogera naye ye mu kwogera ku nsonga eyo agambye nti abaana bannayuganda waliwo ngambye wano Achilles Kiwanuka nti havoc kitegeeza kavuyo nti akavuyo ke bakoze bw'atyo bwangambye. Kaakati nga ye kyategeeza kye kino nti olw'okuba bamanyi tekinologiya w'amaanyi abayeekera babeeyambisa
okukozesa teknologiya okugalangatanya ebigenda maaso muki si ensonga lwaki babawamba bo babawamba bandowooza babeyambise kati nekyo nakyo nekijjamu nga teknologiya bamumanyi naye Ssaabaminisita n'ayogera ekirala naga naye enteeseganya zigenda mu maaso era agambye nti yayogerako n'abakungu ab'ekitongole ekyensi yonna ekikwatagana entambula y'abantu kya migration IOM kakati nti mu nsinkano eyo ne pulezidenti wa Kenya yalimu era nga Ssaabaminisita akkiriza nti si bannayuganda bokka be bali mu mbeera eyo waliwo n'abantu abalala mu mawanga ga East Africa y'ensonga lwaki ndowooza mu meeting eyo ne pulezidenti wa Kenya yalimu kakati si abo bokka ebiriwo mu bwino biraga nti ekitebe kya Uganda ekya New Delhi ye India waliyo abantu 200 babuliddweko ne mu kibira naye ng'ensonga endala ezizze nti bannayuganda bangi embeera bwe batuuseeyo tebasobola kukola tebasobola kudda era sipiika wayogeredde nti juzi alina ensimu yabadde ng'alina ababaka baali nabo ne bamutegeeza ne bamugamba nti jangu oyogereko ne bannayuganda ne bamukaabirira ne bamugamba twagala okudda eka era nti ye ng'omuntu singa gavumenti n'agulira abannayuganda tiketi 28 basobole okukomawo kakati n'agamba nti naye ekizibu kye nalabyewo nti waliwo ne bannayuganda nga baagala bwagazi ki ssente kubanga bwe natuuse obagulira tiketi ate abamu ne bagamba nti nedda tetwagala ssente kakati ne bannayuganda ne basaasire nabo alowoozamu ne bw'oba omuwadde tiketi alowooza gy'agenda gye yava agenda anoonya omulimu alowoozaamu ate okukomawo mu mbeera y'emu nga byonna kumpi bye bimu oba oliawo nga kibi n'okusinga ku kiri so Medi ekisooka kya byonna gavumenti eno naddala ku nsonga za tekinologiya Ministry ya ICT yajja netutegeeza mu kakiiko nti bagenda kuteekawo ebifo abaana we basobola okutrainingira n'okufuna emirimu IT hubs naye bw'obuuza zituusewo essaawa zino tebasobola kunnyonnyola kati abaana abo bonna ababeera basomye wadde nga Ssaabaminisita agamba nti ng'abakulembeze mwenna musomese abaana mwogere nabo mubabuulirire Medi omuntu ne bw'omubuulirira omuntu bw'akeera leero Medi najja naga nti Medi mpaayo ekikomando n'omuwa ku makya n'omuwa ku langi n'omuwa olw'eggulo togenda muwanca ng'omwekweka okitegedde tojja kumuwa buli lunaku kati agenda okulaba kati embeera emuyitirirako abaana tebava wano nti baagala nnyo okugenda eyo nedda waliwo n'essuubi eryabawambiddwa bali mu CBS kutuusa nsonga yaabwe butereevu kakati muyambi mutya abantu kati bawuliriza obutambi era bajja butuwa naye ensonga kati muyambi mutya tuwudde gavumenti amaloboozi agavuddeyo sipiika agavuddeyo nemubaka palamenti agavaayo ki wefward yeni ki Joyce Bagala wefward yeno ffe ekisooka tusabye nti gavumenti eyina ennyonyi eyina n'obusobozi emirundi mingi ng'abantu abava mu mawanga ag'enjawulo bwe bafuna obuzibu gavumenti zaabwe ziteekawo ennyonyi okubakomyawo kubanga waliwo ekizibu kinogera eddagala waliwo okunoga eddagala okw'amangu okw'obudde obwo waliwo n'okunoga eddagala nga kiri long term nga mugamba nti kati mu bbanga lino eddene biki bye tulina okukolako essaawa zino ki ekirina okukolwako abantu baffe nga babuliddweko ne mu kibira nga balina kukomezebwawo gavumenti ebakomyewo obuvunaanyizibwa bwayo ebyokugamba nti lwaki bagenda nga teboogedde lwaki bagenda ebyo biveewo kuba otegedde nti bannayuganda ate nga kitegeerekese nti waakiri e New Delhi bo bwino waali bw'abantu 200 ayogedde ne ku balala 229 abo bo bakole ki bakomezebwewo kubanga kati obwetaavu bwabwe bwakudda waka ekizibu ekisinga obukulu kyekyo ekibajja wano ewaka okubatwala kikoleddwako kitya emirimu mu byobulimi ne tekinologiya eddakiika ziri 2 zennyini ezaabeera ku ssaawa okukwata ku nsonga ziri ku bantu ampuliza egyoli Uganda mulimu mukadde waffe bamuyita Deputy National Coordinator for Trafficking in Persons aga nti bannayuganda 22 kuliko abasajja 17 bakyala 5 baava mu Uganda
nga bagenda Thailand kufuna mirimu ekyewunyisa bagenda okukomekkereza nga batuuse Myanmar ayogereyo ye Derek basaalirwa Kigenyi ayogereyo. Gavumenti egamba nti abantu bannayuganda bali 29 bali stranded sijja baguve masaba stranded kiki mu bufunze gabeesibi obuliddwako ne mu kibira bali 29 yosinga bwagambye India gye bali Egypt gye bali Myanmar nayo gye bali Mayanja Isaac mzinda lugugu sebo webale nnyo bali ddala omanyi waliwo ensonga nze zentera okugamba abantu nga twazituuseeko tewakakumagaamagaladde okutunuza endali ne bwe zibaamu mu maaso wewaliza n'ozijjamu. Ensonga y'ebbula ly'emirimu mu Uganda ffenna etukwatako kubanga abantu bwe bagula emirimu tuba tutudde ku bbomu eyeetulisa yokka kuba batuga ekiseera ne beekyawa nga tebanakyakola. Era abo abantu boolaba bagenda baba n'essuubi nga libabuze wano ne bagamba nti katugezeeko ewalala. Emabega eri nga tukyasoma baluga nti abanoonyayo kadde akakiragala okusinga wano kebayita greener pastures. Naye kyannaku kimalamu amaanyi nti omuntu ava wano ng'amaliridde n'aga nti kaŋŋende entobe ne gy'agenza okutobera ate ne bamutobya n'aba nga gamwesibye n'abeera stranded. Kakati ekisinga okubeera ekisoomooza muganda wange mwannyinaze Joyce Bagala akyogeddeko nti omuntu yava wano ng'abantu abagambye nti nze kubiriwo wano Uganda ennimye era nze ngenze Bulaaya kyekigambo ekiyinza okutegereka mu matu g'Abannayuganda era ne bamusiibula bambi n'afuna akakisa n'akola ki n'agenda. Kati bw'atuuka eri ne gamwesiba ng'ali stranded awo kusalawo kuba kuzibu nnyo era ffe Abaganda tugamba nti abanga enkatanyigo wabiri. Enkatanyigo wabiri ebeera ku mutwe gw'omunafu. Omunafu agenda okutyaba akusaka agenda n'ekinywa kyanku ate bw'abadda dda n'emmere ku mutwe. Kati enkata eyo egenda enyigiriziddwa n'okudda edda enyigiriziddwa. Kati omuntu okusalawo okukomawo wano e Uganda aba ali mu matigga aba ali ku masaŋŋanzira nzireyo siddayo abanguye ebigambo baba balabanga ayinza okubuuka mu lusaniya lwa butto ate agwe mu muliro. Kati ng'alaba ne bw'omugamba nti kuwa tiketi nga mukama waffe honorable speaker Naalongo bwe yabadde akoze ekisa abamu basaze n'omugamba nti ffe twagala ssente kubanga alaba tiketi ajja kugirinya eba efudde bwereere adde Uganda akole ki? Kwe kusoomozebwa okuli awo kw'amaanyi oli kwayinza n'okutya okwogerako kubanga aga nti bwe naakyogera banaagamba bati naye kyangu nnyo okugyayo amazima bw'ogajjayo ate n'ogasajja n'amagezi. Bwe tuba tulina ekizibu ekyo tulina kukola ki? Way forward. Tuteekwa okuteeka gavumenti ku nninga ya Uganda. Nze nebaza nnyo President Museveni nti bwe baba baleeta slogani z'akalulu nti NRM is for job creation. Era abantu ne mbagamba nti mwe Museveni agenda kutufunira emirimu oba okugikola. Kati kitegeeza nti omuntu oli gwempa essuubi olwaleero nina okugenda nenga nti yatugamba okutukolera emirimu ekaseera akole ki agikole. Bwe tutaakola ekyo bino n'ebisingawo obuzito bijja kubaawo. Bw'otaakikole bw'otyo kutondawo mirimu abantu bakyagenda ebweru ne gabeesiba ne babula ewaka ne mu kibira nga balina kusalawo kugenda kuddukira ku bitebe bawaŋŋamaawo bagaye nti ffe gatusobedde ate nga ne gavumenti tejja kusobola kubabeezaawo eyo gye bali kuba bateekwa okusavaivinga bateekwa okulya bateekwa okunywa bateekwa okujjanjabwa tebajja kubeera awo nga batudde butuuzi baleze engalo. Amaloboozi agakubagana waliwo Ssegiboga oli mu Paalamenti mw'otuula essuubi eri abantu baffe kati abali mu lumiiro liri ki? Prime Minister tugamba kirala ate Mbaka Modali tugamba kirala tulina speaker naye abadde agamba kirala bonna abali mwenna abasabye omwaka agamba kirala. Andi kati ekirungi ekiri mukulu Medi tuddewa twazze n'emitwe gino emitwe buli muntu alinamu amagezi Katonda yatuwa obwongo buli muntu ate bwenkana naye enkozesa y'enjawulo. Kati nze nazze n'omutwe gwange Joyce Bagala yazze n'omutwe Honorable Bulubi yazze n'omutwe gwe kubanga baguyita bonto yazze ne bontwe ye. Kakati obanga wazze n'omutwe gwe n'amagezi agalimu tulina kugakozesa. Olwaleero tuteekwa kukubagana kye ndabagambe ne bw'oba oyina endali kye kiseera okuzijjamu tufenna tutunuze
batula mu direction entole focus. Bwe tuba tugamba nti ekizibu kye tulina kiri wano ani ayina obusobozi gavumenti bategeeza nti tuteekwa okubeera nga byetwogerako nga tubitegeeza ate ntubissa mu nkola. Bwe tugamba okutondawo emirimu nga gavumenti kiteekwa okuba nga kisimbibwako essira, kireme okubeera nga kyakunoonya kalulu bwe tumala akalulu ate nekyerabirwa. Kano ke kaseera okuba nti mu gino emyaka 2 n'ekitundu tumaze okutambulako, infact gigenda kuwera 3 ejyakalulu. Bannayuganda bagenda kutubuuza nti mwatugamba okutukolera emirimu, tuteekwa okubeerawo ne data oba bwino alaga nti n'emirimu gyali bwegiti tetwasuubiza egyaliwo twongeddeko bwegiti, era bannayuganda baba tebayingidde mu sisitimu y'okukola emirimu. Otherwise bwe tunaba nga tugenda okwogera ebigambo nga tubyogerako bwogezi tujja kuba na bingi ebyokuddamu, tubeera tutudde ku bbomu eri gyendayogeddemu eyemasula yokka erinda bulinzi budde eyabike. Kakati olwaleero bwe tuba nga tulina abantu abali nga gabamyuse gabeesibidde gye bali, number 1 nga tulaba nakudda mbiro byakulondoola nakukola kikoga bino na biri bitakwatagana, tusale amagezi ng'eggwanga abantu bano tulina obusobozi obubajjayo, kubanga luli twabanga tupangisa bupangisa nnyonyi ne tusasulira tiketi. Katulina ennyonyi yawo nekisobola okugamba nti eri chatad egenze kujjayo baana abali e New Delhi negenda ku kisaawe abaana 2 nebateekamu nebakomyawo. Ekyo kyangu naye bwe tunabyogera nk'obwogezi ne basigala nga bakyabonaabona. Bannayuganda tujja balekera ebibuuzo bingi nnyo mu mitwe gyabwe ebyokuba nti babyebuuza ate ne beddamu oba oliawo ne baleeta n'okukyusa mu ndowooza zaabwe ze babadde nazo. Ekyokutondawo emirimu, waliwo sisitimu eyali badde eyamba ennyo mu Uganda gye bayita skilling Uganda. Abaana buli muntu asoma omulimu gw'asobola okukola, ogumulimu muto gw'ayagala. Eyo sisitimu yali badde nnungi nnyo nnyo nnyo, naye ndowooza enzisa y'emu nkola ekyali nzibu. Bannayuganda basobole okuba nti bakola obuntu obutonotono nga buli magezi gaabwe, buli busobozi bwabwe, ate nga busobola okubaviiramu ssente ezibabeezaawo. Okusinga okunyumyako obunyumya ne tuyita abakamera ne bajja ne balaba abantu nga batudde awo, enkeera ne wasanga bali mu ttendekero n'obasanga ate nga nabo bakamba ebintu tebalina kye bakola. Eyo sisitimu endala gye nyala okusikatirizako essira yali yambe nnyo abantu okufuna emirimu yey'emyoga gye bayogerako. Buli constituency wano mu Uganda bagiteekamu emyoga 18 era nga wabala ssente ze batadde emyoga abantu basobole okwetonderawo emirimu gyabwe nga bakolera emirimu gyabwe kwongera kugyongeramu maanyi era n'okuwa abalala emirimu. Nga mu constituency buli constituency eri mu Uganda ng'erimu 5,600,000 okwali kutondawo mirimu. Naye bw'ogenda wansi okunoonyereza emirimu egyo gyatondebwawo oba nedda, nze awo wali ekibuuzo kyange kyembuuza. Awo bwe tugendera ogwa step emirimu egyo bw'ogenda okunoonya emirimu egyo gyatondebwawo, bantu beeyongedde okufuna emirimu, abalenzi abato, abavubuka abato tebaligenze bweru ng'emyoga gino gyabayamba, naye implementation okussa mu nkola kyekyalimu abasajja b'okugenda bweru si musango, naye nyambiddwa ntya mu Uganda ssemateeka agamba ki? Omuntu tulaba essa endala omuntu natwala naisali baki omuntu wagwa aminika muwala ebyaddala tewaliiwo, naye olaba ensi nti muno Amerika abadde gindi basindika ennyonyi emunone banagana funanga obuzibu bwe bati batayambira gavumenti gy'owagira kiki. Kati Medi njala kugambayo ekigambo kuba kyogera nze nakikwata oyinza okuba nawe wakyerabirira kyogera naye mmanyi okijjukira kuba ali musajja mpangadde naawe otugamba wano we tutudde wennyini nti ekitasoboka walala Uganda kisoboka. Ensi zonna endala nga Honorable Bagala bw'ayogedde, it is very true, amazima gabeera maki mazima. Ensi yonna endala zonna bwe baba bagenda okubaako n'enkolagana wakati w'amawanga okuyamba bannayuganda ne bannansi for that matter, okuba protecting, okubakuuma, okubakugira ebyo byali babaddeko nga bibi, ensi ezo zikola endagaano. Nina eddoboozi erya agenti omu abakola ku mirimu gy'omu Saudi Arabia, kampani emu ng'akoshoninga abaana bannayuganda ng'abalabula n'abaga nti bw'oba olina akalimu k'olina nkwegayiridde, this is my advice. Mu Pakistan, ndozaadde mu Pakistan,
ng'amugamba omulimu gw'olina gukuume nga kalira mu Uganda tetukyalina busobozi buleeta abaana b'e Uganda. One, nti abantu aba yayogera ku ndowooza ku Eritrea alina ensi gyeyayogerako mu ddoboozi lino ndina ku ssimu yange ng'abagamba baleese abakozi ba layisi nnyo y'endagaano gye bakoze n'ensi eri ye yagala okudija bannayuganda yakola endagaano ya bbeeyi layisi mu Uganda abantu bagenda ne bagenda mu nsi ezo nga tewali ndagaano ne batulugunya abaana nga tewali woyinza bakwatira okujjako okulwana okulaba nti asobodde okwerwanako akomyewo atya. So awaliwo ekitasoboka awalala naye wano Uganda nga kisoboka. Kati ekisembayo bwe tuba nga tulina bannayuganda abali ebweru nga babonaabona nga nze ntudde mu ntebe singa nze mbadde ntudde mu ntebe esalawo kutwala nnyonyi kubaga nti abagala okudda Uganda baliwa mujje tugende Uganda. Bannayuganda bategeere nti gavumenti ya Uganda weeri eri ekola okusinga lwe tukyogerako obwogezi nti abantu bali stranded. Bwe mubeera n'omukulu mu lwaki muba temumugambire pulezidenti muba naye nga muli mu caucus NRM caucus mwabadde naye lwaki temwakimugambire? Kakati kyenjagala okutegeeza bannayuganda nti kambabulire ekyabaddeyo mu caucus wabaddeyo omanyi caucus ebeera purposeful nti mugenda nga mulina ekibatuteyo ekyabatututte mu caucus kannyonnyole bannayuganda twabadde tugenda ku nkola yakulaba ebitongole ebiriwo nga kumpi biryaza amanyo n'okufiiriza gavumenti ssente nga tebikola bulungi mirimu okubizza gye byava kye bayita maaja bigattibwe. Eyo yabadde ensonga. Kakati kiba kibi nnyo ogenda ku mbaga n'okuba omulanga tibanewoowe baga nti ona mukunguzi twabadde ku kira naye n'ekyo bwe tunaagenda mu caucus eddako pulezidenti Museveni tugenda mugamba nti waliyo abaana abali obubi abeetaaga okujja ebweru ne minisita w'ensonga ez'ebweru yateeka okukyanga